Okyali ku Salam TV olutimba olw'emirembe wabale kugyekuumirako. Program EKKUBO ekyagenda mu maaso tuli ne Sheikh Idris Ahmad Kasujja Lubobbo. Sheikh, omuntu atalina confidence naturally n'omuntu confidence gwe yabulako olw'ensomesa olwa environment gyawangaliddemu olwa ninga ye singa abadde atendekeddwa yandibadde ne confidence osobola kubigatta otya? Kakati okubigatta n'okubigattulula tusobola oba oli kalica yemuviirako okubeera mu mbeera eyo ey'obutokkiririzaamu oba byeyawulira basoma mu ddiini oba obutonde bwe nga ye bw'atyo. Kakati kye tuyinza okugamba ku nsonga eyo nti abantu bano balina ekintu ekibagatta nti bonna baba tebalina kwekkiririzaamu. Kakati ono gwe naliwadde amagezi ono ayinza okuba nga ebintu ebimu ebimumalamu amaanyi oba byalowooza nti byasinziirako okutambulira mu mbeera eyo y'obutekkiririzaamu. Kati for example ekikyoleso eky'eddiini oli ayinza okugamba nti yawulira nga baga nti eddoboozi ly'omukyala awura bwereere kati yanavaayo atya okgenda n'okwekuba perfume kakati abeera nga ayenze. Kakati oyo anaavaayo atya okgenda mu bintu ebyetaaga okuvuganya nga byetaaga okwogera byetaaga okusimba ensonga ajja kuba avuddemu. Abalala bagamba nti Nabbi SAW yabagamba nti bagenda okusinga okubeera enku za jahannama bakomplaininga nnyo. Kati mukyala n'atya nga ne bw'abanga kyeyandi komplaininzeeko kituufu ni n'atya okwogera aga nti okubeera enku za jahannama. Anti kaakati bakomplaininga nnyo teyagamba kati oluusi kuyinza okuba nga era kiva ku nsoma mbi yakfuruna al-ashira. Kati ebintu bino ebyeddiini bw'obanga oyagala ofune ekifaananyi ekituufu kkiriza osome ebintu ebyenjawulo oba owulirize ebintu ebyenjawulo. Kyoba olaba nti tukubiriza bulijjo abasiraamu obuteggalira. Tokkirizanga muntu akukomeka nti gundi tomuwuliriza, bano tobawuliriza, aba ayagala kufuga, bano tobasomaako. Tokikkirizanga byonna biwulire. Kakati gwe ogamba eyo nti kwagamba nti omukazi okufaanana bw'atyo nti be bali muli okubanga bakomplaininga nnyo. Kakati bw'osomye ebyafaayo n'osanga nga omulamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga waliwo lumu mukyala we yali muwala wa Umar ibn al-Khattab ndoza ye Hafsa. Kakati Umar lumu yasoowagana ne mukyala we. Kati mukyala we oyo ndoza nga ye maama w'oli omukyala wa Nabbi wa Hafsa. Kakati bwasoowagana naye amaloboozi ne gaba mangi. Kakati mu byafaayo baga nti abakyala bano ab'e Madiina bo baali bamanyira okudda mu basajja nga kya bulijjo mu ngondi zaabwe mu mbeera zaabwe ab'e Madiina. Kakati ate bali abaava e Makka abaasenguka ab'e Makka nga abasajja b'e Makka bo tebaddibwamu kazi tebabaddamu. Kakati eyo kalica kati olweka otyo kali bulimu balina kalica yaabwe. Kakati omukyalo ono Umar bw'atuuka eno e Madiina n'akoppa enkola yawa ye Madiina. Kakati olwomwayi Umar ali maka ayogedde ekigambo mukazi n'amuddamu n'amugamba nti turajiinani onziramu. N'amugamba nti lwaki sikuddamu ne Nabbi bamuddamu.
alo namugamba nti kiki kubanga nabbi bakyala be basinga omungi abawasa mu community y'e Madiina oluvannyuma lw'okusenguka kakati namugamba nti kiki ne nabbi bamuddamu kati ye obwongo bwe bwagenda ku muwala we naga nti twafudde dda bakyala ba nabbi baba bamuddamu kitegeeza ne muwala wange y'omu ku bakyala be bamuddamu kakati ye olw'okuba Umaru yali musajja amanye ekitiibwa ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyo yagitwala nti nsonga nkulu na bino n'abivaako ebyokunenya mukyala we n'atumya mu muwala we n'agambuga nti banga nti nabbi ayogera ne mumuddamu naga nti tumuddamu namuga naawe namuga nange muddamu bwekibanga gyetagisiza namuga nti mpulire muwala wange nabbi bw'ayogeranga ekintu gwe tomuddangamu bw'obanga oyina ekintu ky'oyagala nga tosobodde kukifuna wambaka sallallahu alaihi wasallam jangu ewange ndaga nti omubaka oyo gw'olaba osobola okumuddamu n'anyiiga ate bw'omunyiigira ne Allah asobola okukunyiigira ku lw'okunyiigira ku mubaka we nolwekyo muwala wange togeza naye kyengenderedde nti omubaka si ye yabaga nti munziramu ngaani nga baani si ye kyogera eyo kisa yaliwo nti kyobulabamu nti be bamuddangamu waliwo olumu esitore yaliwo nga waliwo ebigambo bibajja byogera ku Aisha gye bayita hadithul ifk naye omubaka sallallahu alaihi wasallam mu mbeera eyo yatuuka kumpi ebigambo olw'okuyitirira n'atuuka n'okukakasa nti oba abantu bano ebintu byeboogera bituufu n'atuuka n'okugamba mukyala we Aisha nti ddako ewammwe naye oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yamubarraa yamwejjeereza omukyalo ono Aisha kakati Aisha bwe bamala okumwejjeereza ne bamugamba nti ddayo omubaka sallallahu alaihi wasallam ensonga ekoze eki ewedde Aisha naga nti no nze nali innocent even before nga sinaba kwejjeerezebwa wanje nali innocent bampayiriza kuba nali nkimanyi nti ndi innocent sisobola kugenda mpaka yalina okunkima kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti sijja kgenda annone ate nazizza musango kyogwo oguga nti kati alhamdulillah Mungu ansaasidde guweddewo ye yansindika ewaka katajja nkime olityo olinga agiddeyo ddala ensonga obutuufu egyo bayita self confidence kati kikulaga nti abakyala okuva eri emabega mu biseera by'omubaka sallallahu alaihi wasallam bayina eyo self confidence waliwo kisa gy'omanyi eya Umaru yayimira ku kituuti n'ayagala okulimitinga amahare nti tegaali susse kigero bwe kiti omukyala n'ayimirira kubanga eno egundi gy'olaba kati mizikiti tuzimbawo n'olutimbe abamu bazimbirawo ddala n'ekisenge okwawula abakazi n'abasajja si bwe byali mu biseera by'omubaka wangi tewaliwo olutimbe abakyala babeeranga mabega abasajja ne babeera mu maaso enkola twagijjaba naye kakati omukyala yayimira n'agamba Umaru nti gwe ekintu omubaka kye yaleka nga akitadde ojjawo obuyinza obukisiba abuuza mukulembeze w'abasiraamu amirul mu'minin Umaru omukambwe era Umaru nakkiriza nti omukyala yali ku kituufu nze mbadde ku kikyamu mu nsonga eyo self confidence kakati oli agamba nti mu ddiini sawutu awura simanyi biki bingi byoyinza okuwaako ekifaananyi waliwo kisa eri eya Musa alaihi salaamu avudde emisiri adduse atuuse ne Madian wali sayinaani Shuaibu asanze abawala bali awo ensindikagano z'amaanyi eri gye bakima amazzi bawala bansonyi bawala bannabbi tebasobola kwenyigira mu
mu kulwana n'abantu basena mazzi ganywa esansolo zaabwe gavubuka g'amaanyi biki ne badda wali ne batuula bakazi baddu musa abasanga tebalina hawula wala quwwa tebalina pulaani akutte oba ebidomola byabwe agenze abasenedde amazzi abibaleesa nabibatisse bagenze kakati omuwala ono ekifaananyi ky'omuvubuka ono ne kimusigalamu sayagala kuga nti ekyokumwegomba la naye yalaba omuvubuka omuntu mulamu engeri gyeyogera nabo abajjeeko ebidomola abagize akomyewo abireese abibakwasizza talina kyabagambye tabatunuulidde nti kubeetegereza oba kubagobereza amaaso oba babuuza kino nakiri talina kintu kyonna kyataddewo kakati omuwala bw'atuuka ewuwe naga nti ne baba nga baatuuka waka nga banguye okusinga ku kiseera ekya bulijjo kye bamalawo kuba bulijjo balinda bali ne baggwawo kakati bwe batuuka ewa kitaabwe omuwala omu nanyumiza taate naga nti waliwo omulimu gundi atuyambye bwati ne bwati yensonga lwaki twanguye naye omuvubuka alabika si waakuno si waaki tafaanana baakuno kuba bali Musa yali mu babanu Isirairi nga banjawulo kugamba nga bwoga nti abantu bwe bati tebafaanagana nabwe bati ti bw'obeera wano omuntu ayinza okuba muddugavu munno naye wisobola okutegeera nti oyo mukongo oyo mugundi kakati namugamba naye alabika bambi alabika ayinamu ebizibu naye alabika muntu mulamu mwesigwa ate w'amaanyi era taata naali kusabye omuseete wano mukozese istajiruhu abeeko emirimu gya kukolera inna khayra man istajarta alqawiya alamin kakali ebigambo ebyo obiraba nga tebiriimu kwemotya ebigabo by'omuwala oli yali alina athiqa binafsi yali talowooza nti taata wange anyamumuuza nti gwe byonna byeyogera ku musajja wabirabye gwe wakalaba otegedde otya nti mwesigwa naye olwa confidence gye yalina gye yayogeza era taata we naga nti genda omuyite ajje wano yamupime era agenda okulaba nga omusajja omuwala ebigambo byayogedde byonna nga bituufu ayogedde naye sitoro ababiwuliriza mutera okubiwuliriza mubimanyi si bipya naye era enkomerero yamuwa muwala we yamuwa omulimu otyo namwona omukyala naye kati element gye tugobamu yeri eya confidence omuwala gye yalina okunyonyola taata n'okumumatiza nti omusajja muntu mulamu musajja ategeerekeka musajja w'amaanyi n'atasikayo wambuya omuntu gwe wakalaba kakati olw'okuba nti omuntu ono abeera ne self confidence omuntu bw'abeera ne self confidence emuyamba n'ateetya n'ayogera ebituufu gwe kankubuulire abantu wano balidde ku bannaabwe ebintu lwa confidence abamu bayibira kufuba confidence abalala bukalabakalaba naye kakati oli owobukalukalu nabikyaffe twagala ono gundi abantu kati bw'obeera mu bintu ebyo ebyenjawulo oba nkiiko oba kiki bayinza okuga nti ani alina kyagamba ono ani aba yakakimaliriza bwati ng'oli agandize nyina kyeŋŋamba ng'asituka ng'akola ki ng'ayogera ebigambo bye with confidence naye ayinza okwogera ebigambo bw'aba nga alina confidence omuntu abadde alina ekirowoozo ekitakwatagana nakyono naatya okuvaayo okukyogera olwa confidence ono gyayogeza era bwe ruba nga wabaddewo nsonga kati nga bino byolaba by'amasomero simanyi tulondeewo olukiiko abakiikirira abazadde
buli omu awanika emikono agandi nze ndeese erinnya lyoyo ate oyo asukkawo kati gw'omanye ebiddirira kakati ayingidde ku lukiiko kulya bintu mwe yalina okubakola ki okubategeerera wale bagandi kati bwe bibanga bintu ng'ebyo bya nankani bwe bibanga libadde essomero basasula miliyoni 2 ya ayinza okusomesezaawo omwana obwereere lwa confidence kubanga na bano baba bamutya baba bamwesiga nti ate bino bye baba baagala okuyisa yalina okubinnyonnyola ate bali bamukola ki abaamutuma basobole okubikkiriza kati bonna babeera bamwesiga bamuwuliriramu bano bamutuma nga bamanyi nti ajja kwogera nabali bamuwa ebintu nga bamanyi nti ajja kusobola okubituusa eno obudde sheekhe bugenda tuggwako naye ekibuuzo sitandi y'omukazi n'ey'omusajja mu community nsiraamu si nsiraamu kuba kakati ffe community gye tuwangaaliramu abasinga obungi si basiraamu benkanankana abaki omukyala n'omwami benkanankana nti omukyala ayimiridde n'agamba nga bwe tulaba mu bululu agamba nti nsaba kino n'omwami n'assuka ng'asaba kyekimu benkanankana ffe mu busiraamu benkanankana aya bwe zigamba rijalu qawwamuna kakati kwegamba kakati bwe baga nti abasajja benkanankana kakati olinga akubuuza nti kaali woga nti abasajja benkanankana omwana yenkana ne kitaawe kakati comparison nganvu nedda anti benkanankana naye omwana mu maaso ga kitaabwe tebenkana asigala mwana kakati ekyo tekitegeeza nti tebenkana olw'okubeera nti ono asigala mwana baba benkana naye ono olw'okuba nti ono ye kitaawe asigala mwana kakati abasajja n'abakazi benkanankana naye olw'okuba nti mwe mubeera mu maka ono ye headi wa famire ayinamuko enkizo eyo kawamuna ekola mu maka ate kakati gwe kawamuna onasanga mukazi atambula mukubo omugandi kuinako kawa gwe tokimanyi tuli bakawamuna oyogera tetuukayo eyo njogera oyogera teyotuukayo eyo ate bwe tunabanga tutambudde tugeze mu maaso manye ebintu bino engeri gye biri nti bingi tebiggwayo naye bwe tunaba tugenze ebweru abapima amagezi mu ngeri ya sayansi tebasangawo njawulo wakati w'obungi bw'amagezi g'abasajja n'abakazi actually bagamba nti abakyala tebasangawo njawulo eri awo abasayansi batugamba nti abakyala ba multitasking ate ffe tetusobola ku multitasking kyebagamba anti kyenvudde nkugamba nti tekiriwo ekiraga nti amagezi g'abasajja gaki ga njawulo okusinga ku g'abakazi naye obudde nga bwe bulabika nti butambudde tujja kukomaawo tujja kufunayo ekiseera ekirala tulabe Allah byanaaba tusobozesezza okukola ki athiqa binnafsi okutuusa naye nga ekibuuzo kyetugenda okuleka nga fokasi yaffe okusinga eri ku mukyala tujja era ebifaananyi tujja kusinga kubireetera ebibuuzo byetugenda okuleka mu ddiro bibiri nga tuwunzika ekisooka lwaki abakyala tebalina confidence ekyokubiri tukoze tutya abakyala bafune confidence kubanga tubyetaaga otherwise bajja kutuzaalira abaana nga nabo tebalina confidence nga ne bwabeera mulenzi ekyo kyekimu ku bibi ebiva mu butabeera na confidence ndi confidence ekwata era bagisike kwegamba ekwata ng'obulwadde obutabeera na confidence kikwata n'okubeera ne confidence nakyo kikwata kyabo famire yabo waliwo abakirabirako bangi nga bwe nagambye oli omuvubuka akuba embogo n'akola ki
naye ogenda okulaba oluvannyuma nga ate ye sita ng'ayise kati bangi abajja naye baga nti owaayi twamulaba dda ekintu kino wamma kikola kati kati olaba bwabagize bwaba inspirinze kati bwe baba bakisikiraga nti abo famire yaabwe muliro ne maama waabwe yali tazannya ekyo nakyo kituufu nga teyeekomomma teyeekomomma mashallah Sheikh lweyanziza nnyo naye lwakuba akasaale katukutukiddemu naye budde naye katugume tusabe Allah subhanahu wa ta'ala obudde obulala tujja kwongerezaawo wennyini tubadde ku kwekkiririzaamu naddala eri abakyala mu busiraamu mu community na wonna obusiraamu bubuna so bwe tuba twogera ku community manya nti obusiraamu bwatunulira community ne butunulira n'omuntu sekinnoomu so tugamba nti bayogedde community yoka lwaki abakyala tebekkirizaamu awo nyini we tujja okutandikira mbadde balayi balungi katwasiibulire wano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh